Yes, oyagala martial arts, oyagala comedy, oyagala kiso, gwonyumirwa ki? Kano kaseri kafulumye ku Jinja Media TV, kaseri akalungi ku bumu kw'obwo obulisinga trendinga ku our Telegram account yaffe. Kyolina okukola kwe kusubscribinga, okulikinga, okucommentinga, tweyongereyo bumuvi obumu kw'obwo bukyasinze ku trendinga right now ku our Telegram channel. Sobola okusigala nga weekumirako bakayisa batya. Kano ka movie soko subscribinga no ku Jinja Media TV, omala okusubscribinga, commentinga, likinga, tweyongereyo. Erinnya lyako kayitibwa nkanabe kebayita Rebel Princess. Princess eyayeekera obwakabaka bwe, Princess gwe baleeta n'afuuka ekyewalula. Kano ka movie ogenda kasanga ku Telegram account yaffe okwesa just code eyo eri wansi eri mu link oba gye bandise link. Kano ka movie kalungi kayigiriza. Mwebale ku subscribe, mwebale ku likinga. Ebeera Jinja Media TV movie update always. Tuba tubatuusaako bu movies obuli ku trendinga, obuli kusinga okuba nti butrendinga, obuli kwata wano na wali wansi ne waggulu kuba nti butrendinga. Nga mwebale kwekumirako kebayise Rebel Princess oba Princess omuyeekera. Tuba tubawa movie update always. Naye soko subscribinga no ku Jinja Media TV, omala okusubscribinga, likinga, okomentinga, tube nti tweyongerayo tukola kino na kino tusobole okwasaganya embeera y'okuba nti tusubscribinga. Mwebale kwekumirako, mwebale kulikinga, mwebale kukomentinga, gye mukoma okulikinga okukomentinga naffe gye tukoma okubaagala. Ebeera movie update Jinja Media TV, nonya link, kolesa namba eyo. Rebel Princess.